Omubaka wa Kawempe North mu Parliament Ssegirinya Muhammad olunaku olwaleero akomyewo okuva mu ddwaliro e Netherlands gy'abadde ajjanjabirwa okumala ekiseera ekiwerako. Ono olutuuse akukkulumidde amyuka omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform Waiswa Alex Mufumbiro ng'agamba nti yamusalako ebigambo ebijweteke ng'agamba nti mu ddwaliro gy'abadde yagenda si mulwadde wabula yagenda okusalaganya ebigambo ku NUP nga bali mu Kabadi ne Muhammad Nsereko nga baali baagala okufumaganya ekibiina kya NUP okukikyayisa bannayuganda. Ono asinzidde wano n'akola eddaame lye n'agamba nti mu kufa kwe obuvunaanyizibwa bukwasizza maama we nti singa alaba Alex Waiswa Mufumbiro ng'azze okuziika Ssegirinya Muhammad waakiri ayolanga ebbaafu y'enfuufu n'agimuyiira olw'ensonga y'okuba nti Ssegirinya Muhammad si musanyufu ku mutima olw'ebyo ebigambo Waiswa Mufumbiro bye yayogera. Agamba nti ye ng'omukulembeze mu kibiina kya NUP si ye yandibadde ayogera ebigambo ebyo wabula agamba nakati bikyamuli ku mutima era tebigenda kumuvaako nti ne bw'aba amwetondedde si mwetegefu kumusonyiwa. Wabula n'asinzidde wano ne yeebaza abaamuyambako okumubeererawo omuli His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, Secretary General w'ekibiina David Lewis Rubongoya, omwogezi w'ekibiina Joel Ssennyonyi, Leader of Opposition Mathias Mpuuga n'abalala abafaananako ng'abo abasobola okumuweerezanga obubaka obumusaasira ku bulwadde obubadde bumuluma. Era ne yeebaza ne Muhammad Nsereko omulimu gwe yakola okusonda akasente ku social media n'agamba nti kaamutuukako naye era bannayuganda bamuyamba nabo beebale baakola omulimu gw'amaanyi okulaba nga bataasa obulamu bwa Ssegirinya Muhammad. Bw'atyo agamba nti abadde ku ddwaliro ng'alumu embeera ebaddewo e Uganda ng'alaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atalaaga eggwanga Uganda wabula nga Ssegirinya taliiwo nga kimulumiza ddala omutwe ng'agamba nti awona ddi akomewo e Uganda baddemu batambuze struggle nga bwe bagitambuzanga obwedda n'obwedda. Agamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olukomawo mu ggwanga oluva ku bugenyi obutongole bwe yagenzeeko mu ggwanga erya Canada ne mu America gy'agenda okusembera nti mwetegefu okukomawo wano atandikira ebitundu by'e Kawempe. Era Ssegirinya agamba nti mweteefuteefu okwaniriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Agamba nti bwe waba oli obulamu bwe tebunnaba kutereerera ddala bulungi nga bwe kyetaagisiza okubeera naye ajja kutambula naye mu ngendo ezisigaddeyo zonna bw'anaaba atalaga ebitundu bya Buganda eby'enjawulo. Ono agamba nti alina ennyiike ku mutima kubanga ebintu bye yeeyama okukolera abantu b'e Kawempe ebisinga obungi abikoze. Weewaawo ng'eddwaliro ly'e Kawempe lye yali agguliddewo abantu baabeeyo gavumenti yaliggalawo era nga terikyakola wabula agamba nti abantu bamuyaayaanira nga bamusaba nti waakiri akola ekisoboka kyonna eddwaliro lino liddemu liggulwewo liggase abantu b'e Kawempe. Naye agamba nti bye byakoze abikoze wabula nga n'eddwaliro eryo agenda kulwana okulaba nga liggulwawo. Era agamba nti ye yeekoledde manifesito ye emuzzaayo mu Parliament 2026 nti ku byakoze ne waba tayongeddeeko kintu na kimu abalonzi ba b'e Kawempe beetegefu okumuzza mu Parliament olw'ebyo bye balabako. Ono agamba nti ekisinga okumuluma obulwadde obumulumidde ekiseera ekiwerera ddala bwe kityo ssente ebadde akozesa ezize nnyingi nnyo weewaawo nga ne Parliament yasobola omuyambako n'emuweereza ku ssente era ng'obulwadde buno agenza okubuvaamu nga bumutwalidde ddala ssente eziwera ddala miliyoni za Uganda 78. Wabula asaba Katonda amuyamba amwongereyo chance ey'okubiri kubanga abasawo bye bamugambye nga bamusiibula tebiwoomya nnakabululu. Agamba nti bamubuulidde nti akaseera kaasigazza kayinza okuba akatonotono ku nsi nga n'olwekyo ebintu ebimu alina okubyewala n'ataddamu byenyigiramu. Kyokka nga teyagamba nti omulimu gwe musajja mukozi nnyo era yeeyama okutambula okutuusa obuweereza ku bantu abaamulonda wabula kigenda muyisa bubi nga bamulimitinze okubeera nti emirimu egimu alina okugyesalako ng'omubaka wa Paalamenti. Katuwulirize ku bigambo by'omubaka Honorable Ssegirinya bw'abyeyogerera okuva mu kamwa ke ng'atunyumiza bwakyaye amyuka omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform Alex Waiswa Mufumbiro era ng'agamba nti si mwetegefu kumusonyiwa n'akatono. Amsterdam and I've been battling with lung disease, hypertension, skin cancer, and many other diseases. And it disturbed me that I remained as an outpatient, and I'm supposed to go back to Children's Hospital on 10th October. But I thank my party president, Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, and our Secretary General, Council Lewis Rubongoya. They have been working hand in hand with the local diaspora so that I get better medication, I get everything.
I want. So I thank my NUP party today because they have been with me all along ever since I was admitted at UNC. So I'm back on my feet. Now I'm going to continue with this struggle. The money spent and are you happy to be back and why are you back there? So you wouldn't wait for October to go back to your review? Yeah, I decided to come back because there is a demand in my constituency. Remember, ever since I was voted as an MP for the constituency, my people, I served them only good money. Now they have been missing me. And even the struggle, the campaign which is going on, the country-wide struggle, which is headed by my president, Robert Sentamu. So there have been a vacuum there. So I feel that vacuum so that I can move with him. And even he's supposed to come however to launch campaign strategy as he has been moving in Kampala and the other areas. So as an area MP, I have to welcome him. So many things forced me to come back, though I'm still angry. I've never seen the origin of this sickness that is why you are treated. Yeah, it is true. The origin of my sickness started from Chico prison because at Chico prison, the welfare of prisoners is not well. So that's where all the saga started. Because before me, I was not sick that it started from up to now. You see, but now it's not right because I'm under very good. 75 million, and I thank Parliament of Uganda because they have decided to do that money. And talked about the issue of away from Fugiro, I was very surprised because I was admitted at the UN's hospital, Amsterdam. I saw the video clip when the deputy spokesperson was attacking me, that that one is just pretending. So it worried me a lot, and I'm not happy. I wasn't happy with that statement he made, unless he apologized. But I'm not happy with that statement he made because he's a big man in our party. He's the deputy spokesperson of the party. To make such a statement was really very disappointing. That's all. Skin cancer, ye basobola okwenjanjabira mujjukirano zombi gwali gujjudde ebikubiro era basobola okubeera nga bagujjanjaba kati tubalisingira okuntawaanira era hypertension ekyo ng'erinnya buli budde blood pressure nemba nga sigirinya embeera gye ndimu nga ekaabya amaziga naye yadde nsiibuddwa na nsigadde ndi outpatient era olw'okuddayo mu kati gw'omwezi 10 wa October babenga basobola okunkolako check up naye nga ntubira obulwadde bwabwe natuuka bampulira mu kukola katolonyo ne banteekamu wa isolation kyenkana mbadde ng'era ali mu kkomera nti nava ekigo mu kkomera ate nene gye bantwala bawulira nga nkolamu katono ne banteekamu wa isolation era mwe mbadde n'ababadde bannambula mbadde mulaba bwe bambala okutuusa lwe bansiibudde ne balabanga ndiwaddewaddeko era ne bampa eddagala ery'okumira
ngenda okubeera nga mmira naye nga nsobola okubeera nga ntereera. Naye munzikirize nebaze bakama bange ab'ekibiina omuli pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu omuli ne muganda wange Kansole Lewis babadde bafaayo nnyo okulaba nga bakwatagana ne ttiimu eya NUP e Netherlands okulaba nga bajja mu ddwaliro banzijanjabi. Naye ate nkaaba amaziga ne gankulukuta omusajja amyuka omwogezi w'ekibiina yagenda ku Facebook n'agamba nti Ssegirinya yeerwaza. Kino nkyogerera wano n'amaziga gampitamu muntu n'akola statement bw'ekyo kuba singa nnafudde era yandize n'aziika. Naye kino nkisindikira maama wange anzaala omusajja oyo mwenna mumumanyi eyankolako statement ng'ega Ssegirinya yeerwaza. Maama omusajja oyo bwenfanga kubanga kusinza ku basawo kye baŋŋambye manyi nja musooka okufa tajjanga okunziika. Nkyogeredde wano mba amawulire bummwe tajjanga okunziika kuba okusinzira abasawo bye baŋŋambye ensonga lwaki mbabe nti nnyinza okumusooka okufa. Tosobola kukola ku muntu statement bwetyo ng'afa nava wano ng'afa mulayinza ennaku efaanana omusajja yalina kiro ezigenda mu 10 basembye okumpima nga nyina kiro 45 amazima gatatta mugudu wadde bunnumye omusooka okufa. Tosobola kukola ku muntu statement bwetyo ng'afa nava wano ng'afa mulayinza ennaku efaanana omusajja yalina kiro ezigenda mu 10 basembye okumpima nga nyina kiro 45 amazima gatatta mugudu wadde bunnumye obulwadde ne bunnuma nendajana enganti Mukama Katonda wandisaasidde n'ompala chance ey'okubiri kubanga osobola okusetinga pulezidenti embi nti enkya aye teri muntu atalwala enkya wagenda kubawo omulala alwala kati kawo embeera omuntu asobola n'okwerwalira abantu bajja kulowooza ekyo ekintu abantu basobola okubeera nga bakikola naye nga neerwaza nga nnoonya nti n'olwekyo nategedde nti abantu bategeera nti mulwadde ng'amaze kufa neyibuliriravu oyinza okusanga addewo bagamba yeerwaza naye amaze kufa nomunalowooze kubanga nze wejjukire Ssegirinya bwe nawangulira akaluko obwemutti emyezi 2 bwegiti nali maze manifesito yange abalonzi nga tebalina kye bamanja nga buli kimu nkibawadde nga buli kimu nkibaweereza kakati mba nnoonya ate simpate yaki ng'ate abalonzi obwedde nabamaliriza dde okubaweereza buli kimu nakibawa era tebalina tabu ambulensi weeri koze eddwaliro lyeyaggalwa era mbaddeeyo ng'abalonzi bankubira essimu nga bampeereza message nga banga Ssegirinya oli mulwadde naye bw'okomawo olwana eddwaliro liddewo era embulago gye tugenda teryayamba kuba nali nateekawo enteekateeka ng'eddwaliro liyamba abantu ku bwereere eddwaliro eryo ng'omuntu ajja bw'azaalirawo afuna ebyenda afuna obugoye bw'omwana afuna maama kiiti afuna buli kintu kyonna kye yeetaaga eddwaliro ne baliggala era mbaddeeyo nga nayo challenge ngifuna mu bantu bange naddala abanoola beekaweekeddeona Ssegirinya lwana eddwaliro liddewo kitegeeza nze manifesito yange nagimaliriza dda era abalonzi ne baŋŋamba nti kati Ssegirinya okulinze mu kisanja kirala n'abantu mwabawuliranga baŋŋamba neno jangu otukiikiremu emyezi 2 neno jangu otukiikiremu emyezi 3 naye ebizibu bino bye nafuna byebyaza buli pulogulaamu yange nazuga kuba mujjukire Ssegirinya okuva lwe nawangula akalusi sifunangako mirembe nali naakawangula ne bandooka omusango gw'ebyokulonda mba naakaguvaamu ne bankwata nga nekalakasiza ku mini price kuba bannaffe baali basibidde egundi ekitalya nga sinza baleka mba naakakivaamu nendayira mba naakalayira ne bankwata baba bakanta ate ne bantekako omusango gw'emasaka kati Ssegirinya sifunanga mirembe bukyanga mpangula obwemutti era natuuka ne mu mbeera egamba oba singa nasigala ku bakansala kubanga obwemutti mbonaaboneddemu bankubiddemu emigo bansibiddemu emyaka 2 kugamba abalabe bange bwe nawangula obwemutti bawulira bubi nnyo era tebeebaka bagamba nti paka eyiga nga afudde naye Omukama Katonda ono akalyanguki manyi nti ajja kunkuuma nga ndi mulamu newankubadde nga n'abasawo bulimu ku bye baŋŋambye baŋŋe nti obulamu bw'olina butono. Katonda oyo tetumanyi oba palamenti waliwo ebibadde bivaayo palamenti ekuyambyeko kanange tera bali mu maaso aliddeko kwambuka kuleero
naye ebyavayo bakulu ba Parliament binengeri gyetuyambyeko mu bujjanjabi buno naye ate tumanyi oba obadde wejjaja basekino oba obasente mutagekozi obadde ekibiina nolyo Parliament mu kusooka yasooka n'ensuulirira kuba nagenda e Nairobi n'embeerayo esente z'e Nairobi ezo yazesasulira mu Nairobi Speed Parliament ensudde naye ng'ate Parliament nagitegeeza era n'empapula nzirina naye nagamba nti abo bakama bange bwoba nga bagambye nti tebamanya nti ngenda kutambula kuba basazeewo okwogera kakati oluvannyuma nnyo olw'embeera yaliwo Parliament ekintu nemala nekiyingiramu era ne bazaawo Honorable Ssemujju Ibrahim Nganda yaleeta ensonga eno ne Honorable Leroku Mathias Mpuuga ne bagireeta ku ffulo ya Parliament baga nti munnaffe embeera gyalimu mbi munnaffe embeera gyalimu mbi nga bo baŋŋamba ngu nalina okuyita mu medical board muli bamawulire muli wano njagala muve wano mugende ow'omwogezi gwa Parliament Mwami Kuliso Obole abalageyo medical board abalageyo ebbaluwa egi ng'eva mu medical board ku bannaffe be bazze bajjanjaba kubanga omuntu aba bubi nga prosesi ya medical board tasobola kugiyitamu ng'omuntu mulwadde toyinza kuŋŋamba wakati medical board ng'osomye bw'olina okutambula mu medical board oyo owunziko ogirese noga nti oba nfa kanfe kubanga prosesi empanvu kakati nga bekwasa medical board teyampa apuluvo nga ngenda okujjanjaba naye oluvannyuma bakiyingiramu era Parliament yekwasaganyiza n'obujjanjabi bwange paka lwenfulumye naye ng'ate gaali maanyi gammwe bannamawulire gaali maanyi ga leader of opposition gaali maanyi ga Honorable Ssemujju Ibrahim Nganda gaali maanyi ga mukama wange Joel Ssennyonyi omwogezi w'ekibira era mugala nange Joel nkwebaza webale nnyo kuyimirira nange ng'akumyuka annima empindi ku mugongo ng'ayogera kino nakiri Joel wayimirira noga nti omusajja afa